Omuwandiisi w'enkalakalira mu Minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Gobi afulumizza ensimbi trillion 17 n'obuwumbi 179 zikola emirimu gya gavumenti mu kitundu ekisooka eky'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ku zino trillion 2 n'obuwumbi 261 za misaala, trillion 4 n'obuwumbi 496 za kukola mirimu, obuwumbi 692 za nkulaakulana ate trillion 2 n'obuwumbi 717 zigenda mu projekiti ezivujjirirwa ensimbi enneewole okuva ebweru, trillion 6 n'obuwumbi 929 zaakusasula mabanja ng'akalulu kabindabinda, obuwumbi 468 n'obukadde 72 ziweereddwa akakiiko k'ebyokulonda okweteekateeka obulungi ate palamenti efunye obuwumbi 249 n'obukadde 380, essiga eddamuzi lifunye obuwumbi 47 n'obukadde 37 so nga woofiisi ya ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti efunye obuwumbi 19 n'obukadde 140 okukogata ekitongole ki National Planning Authority ekiweereddwa obuwumbi 57 n'obukadde 72 okutumbula enkulaakulana, ebyobulimi n'amakolero agesigamye ku byobulimi biweereddwa obuwumbi 215 n'obukadde 280 ng'ebyobulambuzi bifunye obuwumbi 20 n'obukadde 5, ebyobugagga obw'ensibo n'amafuta ne biweebwa obuwumbi 26, ebya science, tekinologiya n'obuyiiya biweereddwa obuwumbi 139 nga ku zino obuwumbi 33 zigenze eri abayimbi ne bannakatemba. Gobi agamba nti ku ssente zino gavumenti egenda kugulirako abayimbi ne bannakatemba ekifo eky'omulembe okutumbula ekisaawe kino. We are purchasing that home for them as government, a kind of a facility, common user facility for them, and that money you see we are releasing is partly to start paying for that home. Minisitule y'ebyokwerinda eweereddwa obuwumbi 719 n'obukadde 120, poliisi eweereddwa obuwumbi 130 n'obukadde 73, prisons efunye obuwumbi 87 n'obukadde 150, ISO n'efuna obuwumbi 39 n'obukadde 2 ate ESO n'efuna obuwumbi 86 n'obukadde 9. Amaka g'obwa President gaweereddwa obuwumbi 108 n'obukadde 380 nga woofiisi ya President yo eweereddwa obuwumbi 111 n'obukadde 140. Mu ngeri y'emu Minisitule y'ebyentambula n'emirimu efunye trillion namba n'obukadde 76 nga ku zino obuwumbi 92 zigenda kusasula ba contractor ku projekiti ezigenda mu maaso ate Kampala Capital City Authority n'eweebwa obuwumbi 148 n'obukadde 32 okwongera okukola ku nguudo n'emyala. Ebyenjigiriza biweereddwa obuwumbi 143 okukola ku misaala ne projekiti ez'enjawulo ate amatendekero aga waggulu gafunye obuwumbi 157 n'obukadde 73. Mu byobulamu wagenzeeyo obuwumbi 238 n'obukadde 74 ng'ekitongole ekigula eddagala lya gavumenti kifunye obuwumbi 173 n'obukadde 96. Uganda Cancer Institute eweereddwa obuwumbi 8 n'obukadde 180 Mulago ne Butabika ne ziweebwa obuwumbi 4 n'obukadde 99. Minisitule y'ekikula ky'abantu efunye obuwumbi 118 n'obukadde 23 nga kuno kwe kulina akasiimo k'abakadde ate gavumenti ez'ebitundu zifunye obuwumbi 382. URA eweereddwa obuwumbi 114 n'obukadde 9 nga yo UNBS efunye obuwumbi 26 n'obukadde 8 bisobole okuwooza omusolo gwa gavumenti. Gobi alabudde abakulira emirimu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo obuteetantala kuwandiisa bakozi bapya nga tebafunye lukusa okuva mu minisitule ey'abakozi ba gavumenti ate n'abalabula okukomya okulya amabanja n'okusasula emisaala mu budde. Therefore, all accounting officers are instructed to comply with the commitment to pay salaries, pension and gratuity by the 28th day of every month as per the approved salary scales. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.